kuyimirizayo obusuuti. Bannange natusiikiriza kalaba obubali waliwo amakulu agavudde ekyaffe sagale leetadde ssebo waliwo amakulu agavudde okusaza eryessingo amakulu agavudde kabula ssebo gavudde buluuli era eyiwali waliwo amatooke agavudde ebuwekula ngaonamwogedde singa amakulu agali wano gonna gasinga wano waliwo obugerere aliwo webale kusiima ssebo bakkiriza amakulu agana galeeteddwa ag'ekitangaala ekyasola Bill.
Vagina. Kaitan ngenda itawana. Nyini akalindwa obubonero bonna bulaga nti olubiri empologoma essaawa yonna empologoma tuli nayo wano. Omukolo badde njagala kubuuza Honorable Judith Nabakooba, omukolo oguli scientific mu Luganda gwe gubeera gutya? Waliwo eyaŋŋambye omukolo ogugoberera enkola y'obutonde nti ye scientific. Omulala n'agamba omukolo ogw'ekimpowooze nti gwe guli. Oba ow'ekitiibwa mukadde waffe Joseph Mulwanya Mulise Mwogere yananyamba mu ekyo. Oba ow'ekitiibwa Walusimbi, omukolo ogw'ekimpowooze badde nninda ow'ekitiibwa Katikkiro yatera okuvaayo n'ebigambo by'Oluganda ebyo tumanye oguli scientific gwe gubeera gutya. Naye tubasaba eky'omukisa omulungi, amabanga manene, manye akakookola ako nako si kangu okkabeezaako ekiseera kyonna. Olaba nga tolina bulabe bwonna bukulinaanye ng'ogiramu, ate oluvannyuma bw'obaako oyogera ne mulirwana ng'okazzaako. Naye nga twongera okubaaniriza, ndaba omwami w'essaza Kaggo, lubiri luli mu Kyaddondo. Kaggo yoyo omwami w'essaza, tuyinza okuŋŋamba nga mukyala. Omwami w'essaza Kaggo, tusanyuse nnyo okukulaba. Naye Kaggo tumuwe ku bugalo. Bassebo ne bannyabo, obubonero empologoma wenjogerera ng'empologoma etuuse. Empologoma etuuse. Ab'amawulire kaadi emmyufu mmanyi we zikoma ne kaadi endala mmanyi we zikoma, era nsaba tugoberere enteekateeka eyo. Ab'ebivuga mwenna mudde ku ŋŋoma zammwe. Eŋŋoma zonna zigenda kuvuga, si nkya si ddi wabula kati. N'olwekyo mbeere ku ŋŋoma. Bassebo ne bannyabo, Ssaabasajja Kabaka atuuse. Nja kubasaba ffenna tuyimirire twanirize nnyinimu Ssaabasajja Kabaka. Empologoma etuuse. Empologoma etuuse. Akaluulu n'eŋŋoma n'engalo. Ssaabasajja Kabaka
okutuuka mujaguzo mu kiseera kino Ssaabasajja Kabaka agenda kulamusa mujaguzo nga ennono bwerambika. Ssaabasajja Kabaka agenze okulamusa mujaguzo. Mujaguzo. Alamula Obuganda Akalulu Ene alamusa ku bantu be munkola eri scientific ku bantu nkola ya kimpowooze enkola eri scientific Ssaabasajja Kabaka Obuganda busanyuse nnyo Ssaabasajja Kabaka Obuganda busanyufu bwa nsusso okulabako enkya ya leero Buganda busanyufu ayibeene tusanyuse nnyo okulaba emyaka 27 ng'olamula Obuganda tweyanziza nnyo Omuteregga tweyanziza nnyo tweyanze ayibeene tweyanze nnyo
myaka ali mu 7 Beene ng'atudde ku Namulondo myaka 27 Ssaabasajja Kabaka ng'alamula Obuganda busanyufu bya nsuso okulaba ku nnyinimu twebaza nnyo bannaffe aba Airtel bannamukago Airtel Uganda tweyanziza nnyo tweyanzege mwebale nnyo mwebalire ddala mu kiseera kino tugenda okufuna ekitiibwa kya Buganda oluyimba lw'eggwanga n'emizinga Sajera
baffe omukuumenga twesiimye nnyo olwa Luganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaga naffe tukikuumenga. Ekiseera kino tugenda okufuna emizinga 27 egyoleka emyaka 27 nga beene atudde ku Namulondo. Emizinga 1 2 3 Emizinga ekiseera kino kansabe omusumba w'essaza ekkulu ery'e Masaka erya Kereziya ajje akukulembere mu kusaba. Bishop Severus Jumba Wankima nabo w'ekitiibwa Kawuki asanyuse nnyo. Essaala nejja kubaamu okwebaza omukulembeze gwa Ssaabasajja Mwenda Mutebi II ejja kubaamu okumukwasa ebiseera byaffe eby'omu maaso ate naffe baakulembera baalambika okwongera okwewongera Katonda. Ya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Ayi Katonda ataggwaawo, gwe mutonzi w'eggulu n'ensi, gwe nsibuko ya buli ggwanga na buli kirungi, tukutendereza era tukugulumiza olw'obulungi bwo n'ekitiibwa kyo. Tukwebaza olw'ekirabo ky'eggwanga lyaffe
Buganda n'ensi Uganda. Tukwebaza olw'entereeza ennungi ey'Obwakabaka bwa Buganda. Olwaleero luno nga tujjukira amatikkira g'Omutanda Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi II gwe watuwa, tukkirize tweyambe ebigambo bya Zabbuli mu kukwebaza. Ayi Katonda, Kabaka waffe omuwadde amaanyi. Kabaka asanyuka, weewaawo kituufu ddala ozze gy'ali n'ogolola omukono gwo n'omubundugulako emikisa gyo mingi ddala, era olw'ekyo ekitiibwa kye kinene mu makkati gaffe. Emikisa gyo ayi Mukama gibadde naye ekiseera kyonna. Asanyuka kubanga omubadde kumpi. Weebale nnyo okumukongojja nga 31 Julayi 1993 ku matikkira ge omusumba omugenzi kaakati Adrian Kivumbi Ddungu ye yayigiriza, ye yatuyamba okwefumiitiriza ku Bwakabaka ku Buganda n'ensi yaffe Uganda. Yagamba bw'ati: omulimu Kabaka gwaliko si mutene ate si mwangu n'akatono. Gwetaaga obuyambi bwa Katonda bungi nnyo. Awo yakyukira Obuganda ne Uganda n'atukoowoola, n'ayongera n'agamba bw'ati: olw'ensonga eyo nkoowoola buli muntu asabire nnyo Ssaabasajja Kabaka waffe, Katonda amuwa amagezi agagobereza ge yawa Solomooni, asobole okutukulembera obulungi n'okutulambika. Katonda waffe tukwebaza. Essaala eyo ogiwulidde, ogyanukudde buli ddakiika, buli kaseera mu myaka gino 27. Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi II atulambise bulijjo mu kuluubirira ekituufu. Atulambise mu kkubo ery'okussa ekimu n'okwagalana. Atukubirizza okukola ennyo n'okwekuuma ate n'okulwanyisa endwadde naddala mukenenya, okwekebeza obunafu bw'omubiri obwa nnalubiri, okugemesa abaana, ate mu kakyo kano musaale nnyo mu kutukubiriza okulwanyisa nawookera wa COVID-19. Lugaba omusaasizi, olwaleero tuddamu kwesengereza. Kabaka waffe ono oyongere okumutukuumira, omutaase buli kabi konna ak'omwoyo n'ak'omubiri, awangaale. Ayi Ssaabasajja Kabaka, tuwanjagira Katonda akuwe by'omusaba ng'oli mu buzibu ne bw'onaabeera mu ssanyu ng'omwebaza. Essaala yagiwulire. Katonda wa Yakobo akutaase, akuwe bye weegomba, atuukirize by'oteesa. Katonda Kitaffe, twongera okwesengereza, ffenna Kabaka baatwala otuwa obulamu obulungi, tube bakozi nnyo okuzza Buganda ku ntikko mu Uganda ey'awamu.
ebitundu byonna ebirala bitulabireko okukwagala gwe Katonda waffe n'okwagala bantu bannaffe. Tuddamu okwesabira ffe abakulemberwa bulijjo tuwulirize eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II. Twongere okussa ekimu, twongere okussa mu nkola ebibuulirire by'okukulaakulana n'empenda zaatutemera. Ayi Namugereka Ssebintu gw'ensibuko ya bulamu bwaffe, Kabaka waffe muwe obulamu n'amaanyi mu mwoyo ne mu mubiri, atuyambe bulijjo okutunyweza mu Buganda ne Uganda eyawamu. Tukisabye nga tuyita mu Kristo yennyini Mukama waffe, era tukuwanjagira n'omukolo guno ogw'omukisa gwe Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Nsaba omusumba tumuwe engalo. Tweyanziza nnyo, tweyanzege kadde waffe omusumba. Ayi beene nsaba osiime otuule ku Namulondo. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka nkuloopera nti omusumba Severus Jumba azaalibwa bampologoma, y'oyo abadde maaso g'empologoma. Ayi beene Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, nsaba osiime Obuganda bwonna obukuŋŋaanye wano enkya ya leero, ffenna ffenna twanirize Ssaabasajja Kabaka n'obugalo n'akaluulu. Twanirize Ssaabasajja Kabaka. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, Obuganda obukuŋŋaanye wano bukiikiridde Obuganda bwonna emikolo, Obuganda obugoberera emikolo gino ku terefayina, ku TV ez'enjawulo n'emikutu gy'amawulire. N'olwekyo Mukama wange, engeri gye bakiikiridde Obuganda bwonna, nsaba twanirize Ssaabasajja Kabaka ku lw'Obuganda bwonna. Tweyanziza nnyo. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, twaniriza Maama Nnaabagereka, tusanyuse nnyo okumulaba. Twaniriza nnyo Namasole, twaniriza Oweekitiibwa Vice President, tusanyuse nnyo okukulaba. Twaniriza nnyo Oweekitiibwa Katikkiro, twaniriza nnyo Katikkiro wa Buganda yawummula Oweekitiibwa Joseph Mulwanyamuli Ssemwogerere, tusanyuse nnyo okukulaba. Twaniriza nnyo Oweekitiibwa Dan Muliika, tusanyuse nnyo okukulaba. Twaniriza nnyo Oweekitiibwa John Baptist Walusimbi. Twagala okwaniriza abaana b'eŋŋoma, abalangira n'abambejja. Mukama wange bonna ngenda bakwanjulira mu maaso awo, tusanyuse nnyo okubalaba. Twaniriza nnyo bannaddiini, twaniriza abaminisita okuva mu gavumenti eya wakati n'eya Ssaabasajja Kabaka, abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, abaami ab'amasaza, bannabyabufuzi, abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna tusanyuse nnyo okubalaba. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, siima mpite Omutaka Kawuula mu kiseera kino. Mukama wange akwanjulire ebivuga eby'ekinnansi ate babikubiremu. Ayi beene. Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, siima ssebo ebivuga bino eby'obwajjajjaffe eby'ekinnansi
bikuvugire era Ssaabasajja Kabaka siima bisanyuse n'abagenyi bo ab'olwaleero. Abigenda okuvugira kati ye Ndingidi, Endongo n'Endere. Aine kati ogenda kuwulira entaala. Ai bene era siima bakukubire n'akadinda.
Ayisa abasajja era siima n'ennanga ku bwayo ekuvugire. Bamutemako engalo bikugu nanyinimu omuwanvu nze gwali kwatakali kabayaye ekyo kyonna kyokola ssebo nze kyonna kyokola ebikugu gangalula namukola ntya mukama wange namukola ntya mukama wange kitango nkiza bujuzi nkiza engalo zine zabbanga emmere kitango nkiza bugagga nkiza engalo ennene namukola ntya mukama wange omukazi ntunda ebifanambugo bw'obeera n'ebinjo bika n'ebina namukola ntya mukama wange engalo eteyina sasa gwe tuligisanga bw'engalo okugiza nze nabeera wano ssebo nze nabeera wana wali omukungu gangalola munnange olabye bakutemaku oba weegana leeteeza engalo bazitemako engalo bikugu niyanza Ssaabasajja. Ayisa abasajja eyebadde ennanga. Ayi beene nazi kuno nga ekkondeere erikuvugira ku makya nerikuvugira mu ttuntu nerikuvugira akawungeezi. Ayi beene lyabanga n'amakulu era n'olwaleero ayi beene nga bwe tuli mu ttuntu kati era siima ekkondeere eriddemu likuvugireko ab'amakondeere. Tweyanziza nnyo tweyanzeege nsaba Kawuula n'abakulu bano tubawe obugalo mwebale nnyo mwebalire ddala olw'ebivuga eby'ekinnansi. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, nze musajja wo Kiyimba Noah, minisita ow'olukiiko kabineeti amawulire abagenyi era omwogezi w'Obwakabaka gw'osiimye nkulemberemu omukolo guno ng'Obuganda bujjukira emyaka 27 okuva lwava e Naggalabi. Mukama wange neeyanziza nnyo neeyanzeege. Mukama wange siima twanirize abagenyi bo bano. Mukama wange twaniriza nnyo n'alinnya Dorothy Nassolo, twaniriza nnyo n'alinnya Sarah Kagere, twaniriza nnyo omulangira Daudi Goloba, twaniriza nnyo omulangira David Kintu Wasajja, twaniriza nnyo n'alinnya Beatrice Namika, twaniriza nnyo n'alinnya Gertrude Tebadda Gwabwe, twaniriza nnyo omulangira Kiweewa Junju, twaniriza nnyo n'alinnya Joan Nassolo, twaniriza nnyo omumbejja Katrina Sangalyambogo, twaniriza nnyo omulangira Semakokiro Richard, twaniriza nnyo omulangira Felix Muteesa. Mukama wange bannaddiini, omusumba w'e Masaka Bishop Severus Jumba, mukama wange omulabye, twaniriza Metropolitan Yona Lwanga, twaniriza omulabirizi Kityo Luwalira, twaniriza Sheikh Suleiman Kasule Ndirangwa, twaniriza omusumba Joshua Lwere. Mukama wange bannaddiini abo bonna n'abalala baweereza obubaka obukuyozaayoza ayibeene. Mukama wange siima twanirize baminisita bo ayibeene, tusooka n'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Weekitiibwa Patrick Lwaga Mugumbule, Weekitiibwa David Kiwalabye Male ye ssentebe, Weekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma,
wekitiibwa Maria Munasejje Mayanja, wekitiibwa Yosefu Kawuki. Tusanyuse nnyo okubalaba. Mukama wange tulina baminisita okuva mu gavumenti eya wakati, Honorable Judith Nabakooba, tusanyuse okulaba. Honorable Jesse Muyingo, tusanyuse nnyo okulaba. Tulina bamemba ba Parliament, Honorable Johnson Muyanja Ssenyonga, tusanyuse okulaba. Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago, tusanyuse nnyo okulaba. Governor wa district ye Wakiso Matia Lwanga Bwanika, tusanyuse nnyo okulaba. Twaniriza Dr. Okware Joseph akiikiridde Permanent Secretary wa Ministry of Health, tusanyuse nnyo okulaba. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, sima twanyirize bajjajjaffe abataka abakulu ab'obusolya nga bakulembeddwamu Omutaka Kayiira Gajuule, tusanyuse okulaba. Omutaka Mugema, tusanyuse nnyo okulaba. Omutaka Muyige, tusanyuse nnyo okulaba. Ssaabalangira, tusanyuse nnyo okulaba. Tusanyuse nnyo okulaba ku Ssaabaganzi. Mukama wange sima twanirize baminisita bo abaawummula. Owekitiibwa JW Katende, tusanyuse okulaba. Owekitiibwa Joyce Nabbosa Sebugwawo, tusanyuse nnyo okulaba. Owekitiibwa Martin Seremba Kasekende, tusanyuse okulaba. Owekitiibwa Joyce Mpanga, tusanyuse nnyo okulaba. Mukama wange abaami bo ab'amasaza, Kago waali, Pokino waali, Sebwana waali, tusanyuse nnyo okubalaba. Mukama wange oyina abagenyi bo ab'enjawulo. Sima twanirize nnyo omwami John Jones yakuze mu Nabuddu ate nga munnamawulire. Mukama wange siima twanirize Honorable Dr. Kawanga Semwogerere munnabyabufuzi atakyukakyuka, tusanyuse nnyo okukulaba. Mukama wange siima twanirize Sheikh Hussein Rajab Kakooza, mukadde wange tusanyuse nnyo okukulaba. Idi Mubarak. Mukama wange siima twanirize Reverend Canon Samuel Kasujja, tusanyuse nnyo okukulaba. Ayibeene siima twanirize Professor Josephine Namboze, tusanyuse nnyo okukulaba. Mukama wange musajja wo John Frederick Chimba Freeman, mukama wange naye waali, tusanyuse nnyo okumulaba. Twaniriza omukungu Godfrey Kirumira, tusanyuse nnyo okukulaba. Mukama wange abakiikiridde abakulira ebitongole ebyo eby'obwakabaka, omukungu Anthony Wamala waali, n'omukungu Roland Sebuufu, n'omukyala Josephine Semanda Permanent Secretary, tusanyuse nnyo okubalaba. Omuteregga emyaka 27 ng'otudde ku Namulondo. Nsaba osiime bamukisa Kalicho Performers nate mukama wange bakusanyuseemu myaka 27 ng'olamula Obuganda. Bavubuka bato bamulembe Mutebi mukama wange, era ogenda kulira Ayibeene ekibavaamu. Tebatwala biseera bingi nnyo, bayita mu bwangu. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege Ayibeene. Katonda mukama Katonda, Katonda tonda, Katonda obuyinza, Katonda mukama Katonda no, Katonda tonda, Katonda wakitiibwa nnyo, yakoze olunaku lwaleero, Katonda tonda, naye Katonda wakitiibwa ate, ani amwogerako Katonda wange, Katonda tonda, Katonda wa muwendo nnyo, akuwadde obulamu akuwangaziza, Katonda tonda, naye Katonda wakitiibwa nnyo, akuwadde obulamu akuwadde n'amagezi, Katonda tonda, Tato oleze Buganda, wangala bene wangala, Katonda tonda, mulira tata, wangala kabaka wangala, Katonda wakitiibwa nnyo, munafu oleze Buganda, Katonda tonda, Katonda wakitiibwa nnyo, obadde Musaalemu kulwanyisa olumbe, seba tusiimye mwongerwa, ngamba COVID-19, Katonda obuyinza, obadde Musaalemu kulwanyisa akawuka, ngamba kawuka ka siriimu, ani amwogerako kabaka wange, taata tusiimye mwongerwa, tweyanziza tweyanzege, seba omukama weebale, omuwadde obulamu amatikira ga leero, seba otusiimye mwongerwa, amatikira agabirimu
musanvu sebo tusimye bwongerwa ulira naitani abaluji bwangwe ulira mama naitani abaluje banjagala mama budde bukadde ona kungoma bakata betuge Pero
mbala mwatumba kutira baganda bange tukwatire wamu olw'obulwadde webale Mukisa tweyanziza nnyo tweyanzeeke mwebale nnyo mwebalire ddala ebirungi bigwa byokya